ogamba mumuli bwanga mwe muli genda obemu mwayogera kiki minisita wano we bayita n'ebino ebinnya ebiri mu luguudo lwaki luno lwa gavumenti biyitako n'ekino ekinnya kino wabadde yabateese ettaka akizibe nebamugoba ebboloka yazze ebimu ettaka mu kino ekinnya nebamugoba mbu aveewo agenda ayono n'oluguudo n'oluguudo n'ebinnya bireeta accident mu luguudo. Akabenje kaguddewo saa 12 naye kituluma kubeera nga gavumenti ensolo z'omusolo nebabeera nga tebaagala kuva ku bannansi abantu bafa mu bintu eby'ekisiru kuba ekyo ekinnya kimazeewo emyezi egiwera ng'era kikozinga obubenje okuva emabega juzi n'emmotoka y'amafuta yabadde egudde awo ng'era esala kinnya negwa mu kanyaawo n'enkubuko weeziri naye era tebakifuddeko ekintu kimala kusooka kugwawo ne balyoka bakikola kati bayinza okwefuula bajja okukiziba enkya olwedde abantu baffe bamaze okufa abantu basoba mu 10 kuba olwekkubo liyisa abantu olwedde abamu baba batutedda mu ddwaliro abalala bawo bakyaliyo bo bamala kulinda bintu ne bigwa ate ne bubeera bigudde balwawo okuleeta obuyambi simanyi lwaki oba eggwanga libalemeredde nga bakita amanya Zerubwama Nicholas byogedde nga sitya neno kyekituuse wano eno ku kitundu baaba tipa netuyazikonyaganye bagamba emirambo likyaliyo wansi yetulize tulabe tutegera mwana twagala tumanye bafactory kyabaliyo wansi mwana emmotoka kyetobedde wano Museveni lima enguudo atulimira amagudo bani ono kampuni ngalandi kampuni eri branch yayo new site abana abatomedde betukola nabo twagala kuvuga tulio abana baliyo bangi balinga 10 n'okusobawo nabaliyo wansi mu mazzi emmotoka ebatuddeko tebabajjayo twagala bajja kutwala balimirwayo semento wawe kusinga bulamu abana be banoba ekinnya ekyo kitemo okuba mu piki bwoti epiki ekukuba nekukasukayo juzi wali emmotoka yali yakagwa wali ya TP motoka yagwayo ekinnya ekyo kibi ate nelina ekona bbi wano omwana kyali ekinnya kiwali eriwali ate abaana ba kampuni mwana abaana bangi ono lisinganya abaana abavayo okukola ab'emmotoka bebeeremu bavuga oluguudo balwabitoka lusimamu ebitooka awo mutoka nakagwawo naku 2 mutoka 4 otuyama oba bateekawo bitoka tokewo ebitoke tumanyire nti onosuku lwa bitooke ye kwakitayita kuno ng'agenda ebusoga twagala okuteekamu ebi abantu nga bameka abafiiriddewo nze nakalabako emirambo ena giri omwo mutoka ezebakiddeko zivuddeko omuntu era salulwabitooke lwaki batuyamba bateekemu ebitoke tufune nti tulina olusuku mutoka 4 munaku 2 gavumenti egetekola era kukola emotoka 4 munaku 2 abantu abo bafudde tugenda kuteekaawo ebitooke awo tujja kuteekaawo ebitooke tukubira gavumenti omulanga twagala mazima nabwenkanya ekkubo lyaffe muliraba erigenda kiri ekinnya kisa abantu kumakyalo ekiro gavumenti tukubira omulanga abasirikale batukuba migo wetwekalakazaako nga batuleetera migo kati akabenje kano kaguddewo saameka baguddewo saawa emu ey'okumakya saa 12 abaana baffe bafuke bangi gavumenti tukubira omulanga Museveni gy'oli yonna yonna tuyambe bitooke tekamu ebitooke tufena olusuku olw'amatooka bakuddewo sanga 12 ku saawa emu bagenda okukola abalanga bavayo abakoze ekironi emmotoka zirekeddeko zonna zibadde ziva eno nezisinkana mu junction nezetomera junction waliwo ekinnya ekinene kiringa gye bali bangi ife tulabako bano babiri ali emabega n'oli ow'omu maaso naye nga wansi abantu gye bali bangi abaana bangi lwaki batugambira ffe okulinnya waggulu tupangulireko siminti tugyeyo abantu baffe afiiridde mu bulumi naye ekintu kikyalenga ffe tuli bangi bano abavubuka afiiridde mu bulumi akyali wansi kikyamunyigiriza kyo gye bali bangi tuganda
abaana bangi kuyitako emmotoka ez'ebyamaguzi naye ebinnya okuva nga ovira ddala Mukono mu tawuni otambule paka Jinja ku Nairo ebinnya mu ebiri bingi abaana b'abantu batambulira kuno emmotoka zidduka enkya n'eggulu ekinnya kiri wali olunaku olwajjo Tulera yabadde egudde wali singa yasanzewo abaana yandibase instead of okusooka okugyayo emmotoka bajjayo emirambo gy'abaana bavaliwinga samiti rather than obulamu bw'abantu fe tunaafuniramu wanga tunyigirizibwa ekuba funda liringa ligenda mu eringa tuwe naye katiraba yafuuka wanuwe alina okugenda Mukono oba Kampala alina kusala kudda ku Leni yawu n'agenda Jinja lwaki emmotoka tezikola ridinga nga zita abaana b'abantu waliwo omwana mu kampuni akolera nusu kasanvu azuukuka ku ssaawa 10 agenda mu kampuni kola akoze nga nusu kasanvu kakolera kati omulamu gwe bazadde bagenda kufuna ki nusu kasanvu ne kamupapya bamukwata leeti ssaawa 12 kitundu aze bamutomedde ate kampuni zinyigiriza abaana ebyuma biri abaana emikono ne basirika kati abaana bafudde babadde bava mu kampuni naye tewali yadde ekyala wa kampuni yavudde mu kampuni kujja kulaba kiki kituuse ku baana kati tuva mu mbeera Nkamkolesha mu Andrew so the thing was like as I was coming to work the taxi was behind me and there's a hole in the lane so the taxi stopped then the truck was coming on the speed and he knocked the taxi aside then yabaddewo n'emipiira gikyaliwo kyokumakya Mmotoka olwakakanya twabyogeddeko kyokumakya leero nekigwawo okiraba ate abantu bakyafa nze ndi wa bodaboda ebinnya tubikuba abasabaze ne bavaako ne bagwa ne bakutuka amagulu batuyambe tulina abagaga abeesobola abasobola okuziba ebyo ebinnya gavumenti bwe batesobola ekiriza abasobola bajje batuyambe Kamada Kafeero mutongole wa Namawojjolo sebo ku nsonga eno njogerako nti erimu obulagajjavu olw'ekkubo lino nga bw'oliraba ebinnya biviira ddala mu mabira okutuukira ddala wadde Namawojjolo ate nga birwiriddewo ddala nga bingi kale tusaba gavumenti abakulu abayita kuno abangi maama waffe Rebecca Kadaga ayita kuno mukyala Babalanda minisita ayita kuno Jeje Odongo minisita ayita kuno ne sipiika w'eggwanga wano waayita naye ekkubo lino baliraba lyerisinga okuyingiza omusolo mu gavumenti ya Uganda wano naye ebinnya ebyo babiyitako essaawa yonna wana accident zitiddewo abaana abafactory bayitirivu n'eryo walusubi era ojjukira mu 2022 beera yajja netta abantu lwa binnya bino ebiri mu tusaba minisita mukulu Katumba Wamala naye oyogerako nnyo kitalo ddala nti abantu baffe bannayuganda batokomokedde mu kabenje kano naye ng'entabo yonna eva ku bubi bwa kkubo Jinja Road kafuuse kattiro abantu bafa ekyeyemuni ova Mukono okutuuka ku Nairo ekkubo lyonna nnya oyinza okugamba tugenda waliwo ekyana ekyokubiri ekitongole kya UNRA tekifuddeeyo kutunuulira kkubo osobola kulabika nga libeera mu mbeera ennungi ate njagala okutegeeza Abannayuganda nti ekkubo lino lye lirina ekitundu ekinene ku byenfuna bya Uganda lye liyingiza emisolo